Emon agambye I don't want you back. Tubaniriza mwena ku lunaku olwaleero lwa Monday era nga tubakulisaayo mu weekend mwena mukulikeeyo watambudde otya wabaddewa wachakaliddewa byonna tutandise olunaku lwa Monday ne program Wujjaala ebeetuuse muno mugambe nti bayingidde Magi Abdul Kamulegeya saawa za Wujjaala tuba tuyingiddewo oli otya obulamu bugamba ki weekend etambudde byonna oli nani wumula oli nani watambudde otya kwanga webuzabuza akitegeera ngo olina goli naye Inze? Oya ali awo, okay. Kituufu nnyo. Munange nno gwe. Mbuga Wujjaala Monday tubeera tugenda kusomera ebbaluwa ate n'olwokubiri tuba tujja kuddamu ebbaluwa y'emu oba oli awo oweereza ekiteeso kyo obeeko ky'ojogerako obeeko nekyotugamba oba amagezi g'owa ku baba gye tuba tusoma ate ku lwokuna ne tujja ku ssaawa ze zimukaga n'ekitundu nga tuba tukongerayo nga twogera n'abantu ab'enjawulo ku bintu ebyokwata mu mukwano ebibeera mu mukwano ebyenjawulo ebirungi n'ebibi kubwagala otutegatako ojja kukwata essimu yo owandiike program otalikamu Wujjaala olekewo akabanga otekeko ekibuuzo kyoba kyoteesa owereze ku 8338 genda ku Facebook page yaffe tulikinge Bukedde TV1 program Wujjaala gilikinge otufollowinge nakwo osotekako obubaka obanga oyogerako naffe WhatsApp message tugirina eri 077 395 27 tekako obubaka tokuba ku ssimu eyo ebeera yabubaka ebeera WhatsApp bokanga oteesa ku ebyo byetuba twogeddeko mu baluwa zaffe ez'abantu baffe zebaba batuwandikidde oba nawe nyini osobola okuwandiika ebbaluwa giwandiike wansi wandiika ekizibu kyo byogala abalabe baffe bakubuulire naffe amagezi bwe batukuwa ogireete wano Mudaso Elia tujja kuba tusobola okugisoma. Magi Anje osiibye otya weekend yatambudde weekend yatambudde etyo obwavu bungi obe namwe yewamwe muli baavu simanyi obwavu tebuliggwawo waliwo buyitirira bakaaba obwavu naye n'abalina ssente bajja kuba naye ate kanze kinneewuunyisa ssente bwejja sometimes oli tasobola kugamba n'akugamba nti bana leero kati ssente weeri asirika busirisi ayogera teriiwo bweba teriiwo nze nedda ssente webaawo nkyogera bwebaawo nkyogera nga bana ssente yo weeri semebagawo wonna ebaddewo ebadde naye kati tewali ssente tugamba nti teriiwo njabaga mbaniriza nate olunaku olwaleero olw'Emmande anti munaye nti ssente teriiwo naye mu byonna kubakola nnyo kasita okola ennyo yimukiramu enkuba etonnya enkuba nnyingi naye kasita ogamba akakuba katonya kansika ekikunta nkyezzeeko mukwano ogenda kufa obwavu waliwo aŋŋambye mukwano gwange aŋŋambye nti nno enkuba kasita ekkubako ogwo guba mukisa naye kasita weekweka enkuba teyina wegenda kusanga gireka ekkube kasita ogenda kukola ate n'emikisa obe ng'ofuna munaye ataakolenga n'okulya taakolenga ki abajja kuba taalye Magi twebaza nnyo ndowooza abantu abatusindikira obubaka obw'enjawulo mu message abava saidi zebwa Busia Rwanda wa yonna ne South Africa munange mwebale nnyo nebwayise obadde ogenda kwogerayo nebwayise yonna abantu basindika obubaka obw'enjawulo munange tubeeyanziza mwebale nnyo kubanga muweereza obubaka obwo ate nemubeera nga muteesa naffe ku bintu ebyenjawulo bye baweereza naddala abantu abeeyesemba buleeyeye mateeteeyo mukabaale yeyeyo bangi balaba Wujjaala baswetaati tusiima nnyo okubanga weerekereza obudde buno nogamba nedda kantuule ndabe Wujjaala ate nga wasiibye okola omanyi bana ekinyuma omuntu okubanga yasiibye akola amenye sebambi akooye naye n'agamba nedda kantuule mpaka bano abaana nga mpulidde ki ekibavaamu Magi abantu balindidde bagamba ate leero baleese ki Abdul ne Kamulegeya bbaluwa ki abantu badde nsaba bandozo gibawe direct tutandikirewo mu bbaluwa okay ngenda kubawa ebbaluwa y'olunaku olwaleero mukwano nange ngira nekola ki nensobera nti ebintu gyebiri nina bwoba olina ekizibu mukwano oleeta bulesi bbaluwayo tujja kuba tugikusomera butereevu agamba nti mwebale kuweereza Abdul Kamulegeya awamu ne Magi Magi mukwano gwange atayagadde mwatuukiriza mannya alina ekizibu
Nasinkana mukwano gwange ono emyaka 11 emabega ku ssomero lya McMain School of Computing era paka nakati akyali mukwano gwange. Mukwano gwange ono yali taŋŋambangako nti ayina omwana ate nga mufumba eri mukwano gwange Hakimu era nga ne Hakimu takimanyiiko nti mukwano gwange ono yayina omwana. N'ekyamazima namumanyira ku Hakimu ng'amulese ku ssomero afune diploma in information technology kuba yali yakoma mu senior 4. Omwezi oguwedde yampita ewakaawe n'aŋŋamba ayina ekizibu eky'amaanyi. Bwe natuuka yantegeeza nga bwe yagenda okulaba ku bazadde b'omwami we eyiganga. Ndowooza bazadde b'omwami we ye Nazaala we ne Ssazaala we. Ssazaala ne Nazaala eyiganga. Wabula olwatuuka mu maka ga taata ne maama aba Hakimu, taata wa Hakimu bwe yamulaba yazirika buzirisi. Era nono mukwano gwange naye n'azirika omulundi gwe gumu. Okudda engulu Hakimu n'abuuza taata kiki ekibaddewo. Ko taata, omukyala gondeetedde mwana wange ye maama wa kuzaalira ddala. Magi Ann. Manje. Ndowooza sooka tuwummuliremu kaawo. Tukomewo ate? Tukomewo. Tugende mu maaso n'ebbaluwa yaffe tuvaawo. Mukulekeeyo mu kayimba ako. Munaye abayimbi nabo sometimes ennyimba zaabwe bazikubanga bali mu bulumi ate era babeera mu ssanyu era ne bazikubanga basanyuse. Kisinziira luyimba ki lwakoze. Ekyokubiri ebiseera ebisinga obulungi abantu bano bayimba ennyimba ezo depending on what has happened to anti kyengezaako kutegeeza n'okuteebereza abantu abalembera gye bayitamu kubanga gyayitamu n'omulala gyasobola okukola ki nti wali abantu abaavu eyo gyeri naye nga nammwe abagaggawe si kyeŋŋambye naye wekibeera nga mba mmanyi so mba mmanyi embeera gye bayitamu so nemba sigiyise mmasobola okugiyiteeka mu luyimba nenjogerako banenjiyimbako so ebintu bimu abayimbi bayitamu batyo. Okay, katugende maaso n'ebbaluwa. Ono omuwala kwegamba muwala yawandiikidde mukwano kwegamba yawandiise okusinziira ku mukwano gwe obuzibu bye yayitamu. Agamba nti okudda engulu Hakimu n'abuuza taata kiki ekibaddewo. Ko taata, omukyala gondeetedde mwana wange ye maama wa kuzaalira ddala. Magi mukwano gwange aŋŋamba bwe yamala siniya ey'okuna fiizi tewaali n'afuna omulimu gw'okuyambako mu maka agamu eyali mukama we yamufunisa olubuto. Kati taata we mukama we kati ye taata we anti omukyala yayogera anti ya mukyala gamba mukama ye Ssezaala we yalinga taata ate taata we yabeera Ssezaala yabeera taata we. Agamba nti yafuna omulimu mu maka agamu ogw'okuyambako eyali kugamba ombuzabuzizza kanzireeko emabega. Magi mukwano gwange aŋŋamba bwe yamala siniya ey'okuna fiizi tewaali n'afuna omulimu gw'okuyambako mu maka agamu eyali mukama we yamufunisa olubuto ne balimba omukyala w'omu maka nti Lwashamba boy. Ye yali nannyini lubuto Mbushamba boy ye yaniki ye nannyini lubuto olw'oyo omuwala house girl w'ewaka kwegamba bwe balimba. Amazima gazuuka bwe yamala okuzaala nga boosi ye yali nannyini lubuto. Mukyala boosi yasalawo omuwala ono n'amugoba ewaka era yaleka omwana ono ayina emyezi 4 okufunzafunza ku mboozi. Magi ono mukwano gwange yafumbirwa mutabani we gwe yaleka nga wa myezi 4 kati balina abaana 3 era
beeyagala nnyo naye hakiimu ye yabulawo tetumanyi gyali n'essimu takyakwata. Abawujjazi mukwano gwange abasaba mumuwe ku magezi akola atya. Nze Medina Ebuddu. Okay, oyowolidde ebyo nno abawujjazi kakati n'oba oyagala okutwegattako okuwa amagezi muganda waffe oyo owulidde embeera gy'ayitamu essaawa zino yafumbirwa omwana gwe yaleka azadde emyezi 4 emabega. Which means alina abaana 4. Yafumbirwa omwana azaala n'abaana 4. No, kati ye alina abaana 4 omukyala. Okimanyi? Hakimu alina 3 ye omukyala alina abaana 4. Alina 3 ne bbaawe. Yafumbirwa omutabani we gwe yaleka azadde ng'alina emyezi 4 emabega. Oba oyagala otwegatta kugenda ojja kusindika ka WhatsApp message ku 0773952717. Nze nno ndowooza bwe nti tenyinza okugamba oba oyinza oba oli awo kino kyonna tukiraba magi nti embeera yonna ebeerawo actually ebintu ebyo bibeerawo si kipya nti yakisoosemu oba yakisembyemu. Nze mpulira ddala nga kyewuunyisa. Kive mu Buganda wano toyinza kufumbirwa mutabani wo oba toyinza kwagala muntu gw'oyinako oluganda naye waliwo embeera oluuseemu nga tewagimanya yajja tugitukoze ki tukimanyi kubanga otunuulira kati Hakimu nga Hakimu talina musango oba omutunuulira kale Hakimu ye n'omukyala talina musango. Oyinza ogamba waliwo era oba otunulamu osanga nga waliwo ate alina omusango kubanga kati oba talina musango taata waleko ozadde omwana wa myezi 4 ate oba bagobe waka bamugobe waka mukwano nakyo tekikujja kubanga tewazadde gwe okuzaala omwana magi n'ogenda ofumbirwe n'ogenda n'ova mu maka era oba omanyi nti nazaalako omwana okiraba ensobi gy'alina gimanya eri emu butagamba ono nti nno munnaye ninayo ku mwana newankubadde twagalana. Otunadda mu ky'okukwata ensobi ndowooza ensobi nninyo zenyinza okukwata omukyala talina nsobi nedda kati zoogere leka kubanga abikwekereza zoogere ensobi z'omukyala. Ekisookera ddala wazaala omwana emyezi 4 giyise. Emyezi 4 wazaala omwana omuleka nga myaka giringanga mu 25 naye omwana wamuleka nga wa myezi 4 n'ogenda maama oba olina okumanya ogoberera omusaayi gwo gye guli omwana gw'otabuuzangako gy'ali nga wamuzaala gwe olowooza ali luddawa. Ekyokubiri mwe abakyala mwenna era bwatunuulira omuvubuka nga nze amanya nti amusinga obukulu omwana ow'emyezi 4 ekitegeeza yamuzaala alina emyaka 15 nga 10 kale n'ebiri awo 13 10 wewe tumanya myaka gye yalina katikati. Kaakati obanga myaka 15 ekitegeeza ono omwana goli sawa zino tubagamba sawa zino ali mu myaka nga 39 oba 4. Ni maama kati maama omwana w'emyezi 4 aba mu myaka nga 25 27 otunuulira omulenzi gw'ogenda okwagala agenda okwanjula nga muto kugwe kitegeera oba okimanyi muli wenza okunvuka gw'onyirira nnyo tolaga myaka naye gwe oba omanyi nti ono muki muntu yensobi yakubiri waliwo kye bayita love okwagala omwana omuto nsobi nze ngambye mukwata nsobi kati wano gw'otugamba bulijjo nti nno omuntu tekiva amagezi ge tegava ku myaka gye nkwata nsobi za mukyala anti kati era olina okuddamu kwemabega n'omanya nti nno omukyala ono. Ekyokusatu Magi Ann gwe obeerawo otya n'okukuzaala abaana 3 nga tomanyi mwana bbaawo gye bamuzaala nti kati era ke kaseera baali batuusi bagenda amanye bbaawe gye bamuzaala. N'ozaala omwana asooka tomanyi gye bamuziika n'ozaala owokubiri tomanyi gye bamuziika n'ozaala n'owokusatu nga tomanyi muganda wa musajja tomanyi muzadde wa musajja oba taata we. Anti kali ke kaseera katuusi bagende bamanye waka abaana 3. Yes. Kutsolo kikola ekyo tugamba wano nti nno muleke mubeereko naye akabanga otegeera omuntu olwo bamaze okwetegeera tumaze muzaalira nakugamba muwe omwaka gumu ng'omwetegereza si kumuzaalira abaana 3 okuzaala omwana abaana 3 ekitegeeza oba omaze n'ono omuntu emyaka egisukka mu 10 ku baana 3 omwana omu n'omuzaako gye emyaka nga 7 oba 8 naye ndowooza okiwulidde nti no next month babadde bagenda kwanjula which means nti no omuvubuka w'amazima ate kankule Abdul ogamba ku ky'emyaka waliwo kye bayita love waliwo kye bayita okwagala
nti nno ate waliwo nekyokuba nti omuntu yeekulira bulungi yazaala dda abawala ababeera bazaala dda ne bamala abatalaga myaka gye kati oba wazaala yazaala dda n'akireka n'akita kati ekyokulaba kati nkulese n'oyogera ndeka njogere Abdul ogambye nti nno omuntu ova otya ewaka n'otaddayo kulaba mwana wo gwe wazaala omuwala ono bwe yali ava ewaka jjukira omwana ono ndowooza yamuyonsaako emyezi egyo emyezi 3 omukyala bwe yakimanya nti nno baawe yafunisa house girl olubuto yamutikkiramu obubwe n'amugamba siddangamu kulaba kwata ebyo byogende ekikujjako nti olesi mwana wo ate kati yandikoze atya kikujjako nti olesi mwana wo yandikoze atya mukwano nedda bannaye njagala mumbuulire mwenna abalabe abawujjazi oli abeera mwana we naye yamugoba n'amugamba genda nekikujjako nti mwana wo anti mwana we yesi yakimanyi nti no mwana we naye yandikoze atya wazaala omwana nga tofanga oli ku nsi eno naye Abdul anti magi kyenkulaga anti kati kankubuulire gwe olwokuba tonzikiriza okay kati kankubuuza ekibuuzo kimu awo wennyini bw'ozaala omwana bamukuggyako essaawa zino omwerabira n'omuvaako mba sirina kyakola kubanga sirina wengenda kufuluma kati sooka olindeko Abdul kyekiringa omwana omuwala okuzaala omwana n'amugamba omwana wange muleete mama wange agenda mwerabirira siddangamu kulaba mu maka gano oba olina okutambula n'ogenda n'abaana bo ne bakula nga tebakumanyi nga ne mama tokola ki okuggyako nga bba wakwatiddwa ekisa n'akugamba tusinkana awantu gundi olaba abaana jjukira ono omwana teyalina kyali mu maka gano yali hawusigaalo anti kati aba akyesonyiye n'akireka amwakita omwana we n'akula nga tamanyi mwena buli abali abatudde bakimanyi amwesonyiwa n'amuleka okitegeera anti kati mba sirina kyakkola nze Abdul sizaalangako naye nze mbiraba mukwano ekintu kyenjogerako nkitegeera omuntu akugaana nagamba saagala kuddangamu kudda wano kati abagaga ate obamanyi agamaka amagagga negeeti agiggala nga toddamu kulaba mwana nti no genda obeereeyo oyiye bulamu bubwo omwana muleke ngenda mwererera yes omuzadde yenna eyakeera enkya n'azaala omwana nze ndi musajja nina omwana ndi muzadde sinze namuteeka mu lubuto emyezi 9 oyogerera wano nga tonanagoba maama we n'omugamba genda siddangamu kulaba omwana nakula nga tamanyi maama we kati atadde ku gundi ku mujja we oli abanga mujja we maama w'omwana ayinza n'ogamba n'amugamba daddi bw'oba owulira onjagala omuwala oyo takomangawo maka gano saagala nakuwuliza bintu bimukwatako ati kati mba sirina kyakkola abeera mwana wange mba nze mbeera namuzaala nembeera sirina kyakkola nsaba tuwummulemu katono tukomewo tugende mu maaso tubaagalanye Josephine when I'm talking please okay bana twageze mu kuhomolamu nga tubugumya wano nga ekyo kyetwewonye ennyo bayenewe bantu batusabye bangi mu message bujano bagamba nti abamu tibawulidde bulungi tugenda kusaba ndowooza omulundi ogusembayo obeere nga owuliriza nnyo ebbaluwa eno oba oli awo naawe otutaase mu kibuba twogerako wano nze ne Magna tukikayanako nsaba otekeyo amatu agenda gisoma omulundi ogusembayo gumu wuliriza nnyo tegeera wanaba gimaliriza tugenda kujja kunyonyola briefly oweereze ka message go ku 077 395 ku WhatsApp message magi abantu basabye obaddemu mangu nnyo mu dakika ndozanga 5 ebbaluwa eyo. Okay, temufaayo basweetaati kanjiddemu kubanga abagambye ngibaddiremu abamu bali confused bagamba ebintu bino gyebiri naye nga byebintu byetubeera mu bulamu bwe tutambuliramu. Agamba nti mwebale kuweereza Abdul Kamregia awamu ne Magi Ann. Magi mukwano gwange atayagadde mwatukiriza mannya alina ekizibu. Nasinkana mukwano gwange ono emyaka 11 emabega ku ssomero lya Main School of Computing era paka nakati tukyali ba mukwano. Mukwano gwange ono yali tangamba konti ayinayo omwana ate nga mufumba eri mukwano gwange Hakimu era nga naye takimanyiiko. N'ekyamazima kiri nti namulabira ku mukwano gwange ono Hakimu ng'amuleese mu ssomero afune diploma in information technology kuba yali yakoma mu senior 4. Omwezi oguwedde yampise ewakaawe
Nangamba ayina ekizibu. Omwezi oguwedde yampite wakawe nangamba nti ayina ekizibu ky'amaanyi. Bwe natuukayo yantegeeza nga bwe yagenda okulaba ku bazadde b'omwami we Hakimu Iganga. Abaami bazadde be abeera Nazaala ne Sazaala. Wabula olwatuuka mu maka taata wa Hakimu bwe yamulaba yazirika. Ko ne mukwano gwange ono naye n'azirika. Okudda engulu Hakimu n'abuuza taata kiki ekibaddewo. Ko taata, omukyala gondeetedde mwana wange ye maama wa kuzaalira ddala. Agenda maaso n'agamba nti Magi mukwano gwange ono agamba bwe yamala sini ey'okuna fiizi tewaali n'afuna omulimu gw'okuyambako mu maka agamu. Eyali mukama we yamufunisa olubuto ne balimba nti Washamboy. Ye yali nannyini lubuto. Amazima gazuuka bwe yamala okuzaala nga boosi ye yali nannyini mwana. Omukyala wa boosi yasalawo n'agoba mukwano gwange ono ewaka. Era yaleka omwana wa myezi 4. Okufunzafunza ku mboozi ono mukwano gwange yafumbirwa mutabani we. Gwe yaleka ng'alina emyezi 4. Kati balina abaana 3 era beeyagala nnyo. Naye nze ngezaako okubira Hakimu takwata ate yatwekweka. Abawujjaazi bambi munyambe mu mukwano gwange amagezi. Nze Madina asaba amagezi mu bufunzifunzi. Omukyalo ono yawasa yaleka omwana mu maka nga wa myezi 4 n'agenda ne bamugoba mu maka oluvannyuma lw'okufuna olubuto olw'omukama we. Omukyala n'amugoba mu maka. Mu kugenda mu maka gye yabatambulira eyo Hakimu yakula. Hakimu mu kukula n'agenda asanga mwana muwala ono mukwano gw'ono n'agenda amuwasa n'amufumbirwa n'amuzaalamu abaana 3. Bagenda okukyala mu kyalo Iganga. Olwatuuka mu maka ewa Sezaala we gyali amututte nga ye taata eyazaala mu mukyalo ono omwana oyo ye Hakimu ate gwatutokola ki okumwanjula maka eyo. Bonna baazirika, omwana yazirika ne taata we n'azirika. Ekitegeeza nti omukyala alina abaana 4. Alina Hakimu awamu n'abaana 3. So kiba kive mu Buganda yazaala mu Hakimu abaana 3 ate nga naye mutabani we. Sekitegeeza nti yafumbirwa mutabani we naye ng'oli omusajja ate naye Sezaala we. Olagala oteesa naffe osindika obubaka ku 07779 275 17. Oteese naffe otuwulire ku mbeera eyo. Bintu bituukawo mu maka, bintu bituukawo mu mbeera y'ensi eno, si abo bokka n'ebisinga ku ebyo. Waliwo n'abalala olinga yawasa muganda we, olinga yafumbirwa muto we, bwe bityo bibeerawo. So wendiza obubaka obeere nga osobola okuteesa naffe ku nsonga ya Hakimu. Nabadde tugenda nagambye nti nze tuyinza obutanena nnyo mukyala ebiri bingi awo ebimunenyezebwa bye yakola, obutalaba mwana, obutagenda kulukinga mwana gyali emyaka 5 azaala abaana 3. Naye atenzerwa kuba njogera n'ogamba nti maawe nzerwa kuba siri muzadde sizaalanga. Ati nabadde nabadde naye atenze situation abantu bye bayitamu ebiseera ebisinga mbanje manyi. Waliwo embeera nnyingi nnyo gyotosobola kuleka musaayigo. Kubanga oba wazaala omuntu nga yakufulumamu mu lubuto lwo ng'omuzanyi kyabira ku maama w'omwana wange. Talina lunaku na lumu lwemba nga nze nina omwana nga natambule naye lwabeera nga tankubidde simu kubuuza mwana we wange. Abdulu, nze ndowooza olina gundi gy'otayiseemu oba ebintu by'otalabyeko. Olina ennaku gy'otalabyeko. Naye abantu balina ebizibu ng'ono era omuwala ono gwe basaze ne bawandiikira ebbaluwa. Nti nno omuntu akugoba ku mwana wo n'akugamba mukwano. Toyinza kugoba ku mwana wo. Kati njagala otunulemu. Ono bambi yali house girl ewaka. Kati alina buyinza. Ti at least singa yali mukyala waka. Yandibadde afuna obuyinza obugamba kankole ki kanzireyo ndabe ku mwana wange oba kanebbe namulabangako oluvannyuma lw'egyemye kale tayinza okwebbanga omuntu oba n'ateesa namugamba omanye kwegayidde bambi kandabe ku mwana wange ng'omuzadde era abajja kikola ki. Naye bwe yali agobebwa ewaka osanga n'obugwewe babusuula wabweru ne bamugamba genda. Kati ate omukyalo ono wewaka nayogera n'ebbawo namugamba okukusonyiwa nsaba busabi. Omwami omukyalo ono owulira taddangamu kubanga mulabako. Era omwana ono leka mulere. Kyova labanga bakyala ababeddeko ne bajja baabwe. Mugamba nti oba omwesonyiye kambeere n'omwana kamulere kamukuze. Saagala kuddamu mulaba.
nzaawe anti wengambira nti omusaayi gwo tosobola gwerabira oluvannyuma lw'emyaka 25 yalina okufuna ways era tojja kitegeera emyaka 25 nga yamala okuzaala omwana yalina okuddayo waliwo ways nyingi ogenda mu mateeka fida gye ziri ogenda mu baana ogenda ku poliisi n'oyogera nabulwako omwana ogenda wano ku Bukedde TV n'ogenda nazaala omwana naye waba gyali ajjandabeko eyo n'ensonga gye kati njagala olabe emyaka gyonna egiyiseewo giri tugambye egiri emyaka 27 oba emyaka 25 okiwulira gye emyaka egiyiseewo nti nno ng'alese omwana we ono yamuleka wa myezi emeka myezi 4 ye muntu ayinza okweteekamu ekyo nagamba kankole ki kaŋŋende njiye obulamu obulala era singa ye teyamwerabira sooka olindeko singa ye teyamwerabira yandibadde agamba noono gwafunye hakiimu namugamba omanyi munaye tuzaala oba nkwagala naye ninayo omwana naye yakyejjamu nagamba kankite point ensobi z'omukyala nti eyo nsobi okitegeera ogamba alina ensobi gamba agenza okuwandika ebbaluwa eno nga tamanyi ensobi ze ayinza okuba okay bagenza omuwandi already n'okwebuza ku mukwano gwamanyi ensobi ze already kati waba amanyi ensobi ye ono omuganda ekikoze obulungi kyaka mukwano gwe yagiweereza nenze ensobi ndabaweemu nenyagala nzikuwe ensobi ndabaweemu ziri nyingi talina ensobi ziri awo mukwano akuba nti omunenyeza bwereere naye byamusobedde busobezi byamusobyeko nze kyengenda omugamba kamulegeya nze kyengenda omugamba ng'omuwala agenda kwesonyiwa omulenzi nga ffe mu Buganda ffe Abaganda okuwulira nti ate ono mutabani wo owulira ddala nga kola ki nga kintu kyabuwemu nnyo nti kati olwedde akitegedde talina kyakukola olwedde kyova olaba nga yeebuza akola atya yesonyiwa omulenzi abazadde nze ndi muzadde naye woba ng'oli eyo ng'oli muzadde woba wazaala omwana oba omuzadde mu muntu yagwa eddalo n'oba omuzadde abantu bava kuno ne bagenda e Japan n'anoonya omwana we naye mu Uganda mu nsi gy'olimu oba ozadde mu muntu fuba nnyo okulaba ng'ogoberera omusaayi ogwo we guli oba gye waguleka ekyokubiri leka kuzaala baana basatu nga tomanyi baawe gye bamuzaala baana omu babiri basatu tomanyi gye babaziika asenga yafa bufi nga tomanyi gye bakuziika kati olinga eyongero okay ogamba abantu ba bulijjo ngenda okumuwa mbanga abantu ba bulijjo then mpe conclusion nga mpa amagezi muganda waffe oyo ekyokusatu fuba nnyo nnyo omanyeyo omuganda w'omuntu baawo owooluganda nina okuba wakikakyo naye osanga yali wakikaki ne byonna bisobola okubeerawo okiraba conclusion ng'egamba bweti tosobola kugenda mu maaso na mutabani wo era kyolina okukola oyo muganda wo mugambe mukwano gwo nti alina okuleka omwami hakimu taddamu mukubira ssimu taddamu kola ki akwate abaana bano be yazaala akwate abaana bano abatwale ekika kyabwe wa taata we wakimu kwata abaana batwale mu kika kya Hakimu gye wazaala abaana Hakimu kati omanyi gyali wabbaawo kati ye muveeko ekyo kive mwakikola mu Uganda kiswaza nnyo tusobola na kiyisa mu kamwana mu Buganda tuwazaala mutabani wo nti olwedde kyogeddwa abaana batwale kyogeddwa mukwano jasi yeetaaga magezi tambula genda ononye omusajja tambula n'obulamu bulala ate era tuddamu kwagala abasajja bali wansi wa myaka gy'oli mukazi mukulu w'emyaka 40 wakyogala omulenzi w'emyaka 25 funa sayizi zo abantu abakulu b'olumba naye yo family kati gyesonyiwe beera nga atazaalangako abo abaana baanabo kati obaana jjajja waabwe ate era ngwe maama waabwe so ebintu ng'ebyo tubyewala ennyo mage kyenyinza okugamba muganda wange oyo kyaba atambuliramu nze sigenda kwongerako nnyo naye sweta ate kyenkugamba nti olina okubeera omugumu ate era n'omugumiikiriza katonda ono kasita omusaba alina awantu wakasuka n'akugamba nti nedda kati olina okutambuza bwoti ate buli kintu kibeerako ekiseera kyakyo nti tewasobola kgenda kulaba mwana nti oba ali atya oba atuusewo oba olw'okuba nti munnaye gye wava osanga tewavaayo nga birungi olw'ensonga ezimu oba ezitali ndala kubanga wali hawusigala mu maka gano osanga bagaana okuba nga okola ki oddayo naye saba nnyo ate era obe nga otambuza obulamu bugende mu maaso ate Hakimu bw'onooba omulabye omwetondere ate omwesonyiwe yes omwetondere ate era omwesonyiwe
atambuze obulamu bwe naawe otambuze bubwe kasita abaana mwabazaala abalamu sometimes by the way bamuzaala abaana abo nga emisayijja mwe gina we gikwataganira abaana abo bazaalibwa abamu bisirusiru abamu kwegamba baba bagamba babayita batya naye kirungi abaana balamu balungi obulamu bwabwe kabugende maaso olunaku olw'enkya tugenda kukomawo n'ebbaluwa y'emu gwali eyo obanga waliwo mukwano gwa Jimisize mugambe olunaku kya tugenda kukomawo n'ebbaluwa y'emu era nga twongera okubeera nga tuteesa ku bbaluwa eno y'emu tweyanziza mwena mwena basindisa obumesagi tubulabye bu WhatsApp tugenda kuba twongera okutujja kubusoma olunaku olw'enkya mubeereeko enkya era mwongere okutusindikira message ezo oba ogenda ku Facebook page yaffe like nga Wujjaala ku Facebook page Bukedde TV1 oteeseera oyinza okwisako obubaka oba ogenda mu ssimu yo oweereze wandiike Wujjaala leka wakabanga weereza ku 8338 n'olunaku olw'enkya tujja kuba tutandikiraawo ku bbaluwa eyo ate nammwe abali mu Canada wa Dubai yonna yonna nga temusobola tulaba nti live bwetuti YouTube tubeerayo teeka butesi Wujjaala ku Bukedde TV1 ojja kubuulaba programs zaffe zonna ez'emabega ebika tukwagalize atakumira mpeeragira kutukumira tukwebaza byetukoze nabo mwena nti mukola kyakabi sigadde nze Mage Ani Abdul Kamlege musole bulungi bw'amaanyi